Engineer Charles Kazibwe yaliba we yaliko omumyuka wa President Dr. Specioza Wandera Kazibwe afiiridde mu ddwaliro Ensambya mu kiro ekikeeseza olunaku lwa leero gy'amaze akaseera ng'ajjanjabibwa nga Dr. Martin Nsobuga bw'annyonnyola. Abadde mulwadde waffe nga tumujjanjaba kyonna ekisoboka kikoleddwa okulaba nti tutaasa obulamu bwe naye tekisobose. We tujjidde ku mpewo ng'omulambo gwe gukyali mu ggwanika Ensambya ng'enteekateeka z'okuziika bwe zigenda mu maaso. Omugenzi yawukana Dr. Specioza mu mwaka gwa 2022 oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya mu bufumbo bwabwe. Bukedde TV etuuseeko mu maka ga Engineer Kazibwe Kayembe Craig Gayaza ng'abantu omubadde ab'enganda n'emikwano batandise okutuuka era ng'abamu omugenzi bamwogeddeko bwe bati. Lwalawuka amaze omwaka ng'omungaalwala nga mulwadde bamwandimitiza emirundi 3 Ensambya hospital. Abadde muntu w'abantu meeting ngeza zibeeramu enkiiko ez'ekyalo. Kiro kinkikeeseza leero nembadde ndi awo ssaawa 7 bankubira essimu nti omusajja afudde. Omugenzi agenda kuziikibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno olw'abamu ku baana be abali emitala w'amayanja. Ate abatuuze ku kyalo Kirimya mu ggombolola y'e Kabonero e Masaka baliko abantu be bakedde okuziikuza abafu bana nga babalanga okubaziika ekiro mu nkukutu. Oluvannyuma kizuuliddwa nti ebisigalira by'abafu ebibadde biziikibwa bibadde bijjiddwa ku kyalo Pide Namasuba nga n'ababireese bazze n'ebbaluwa y'erosi olw'obufunda bw'ekifo kwe babadde. Abantu bavumiridde ekyokusengula abafu ekiro nga waliwo akwatiddwa ayitibwa Ndugwa Sserubiri gwe bawaliriza okupangisa abacuba baddemu okubazikula okukakasa nti babadde baziika bisigalira. Bagambye nti mugende muziike kungulu muddeyo mufune ssente kyekigendererwa ky'abantu. Ekiri mu ntaana kiki? Bino bigenze okubaawo nga banne badduse. Mu kavuvuŋŋaano kano poliisi etuuse wabula naye bwe kizudde nti ebisigalira bino bibadde biziikibwa ku ttaka lya kika n'ebireka ng'akulira poliisi y'e Masaka Daudi Kasozi bw'annyonnyola. Abaziikiddwa badde bakola ki? Baafadda. Ate babaziise mu ki? Ku ttaka lyabwe kino kifo kyabwe. Nabo bennyini mugambe ne chairman n'abantu abakulembeze bagabi babamanyi. Abacuba abayambye ku Sserubiri bakoze emikolo omubadde okusala enkoko n'emirala.